kati mbadde mwebuuza Naalongo Sadolini sente zizimba ekisaawe yazijja ludda wa nezazimba agamu ku masomero yazijja ludda wa kati wuliriza nno saawa yakulabisa mujjukira nti sente eza renovatinga Namboole zatuuka ekiseera nga nnyingi nnyo okusinziira ku zeeba basaba njagala bagamba nti ebitundu 3 ku buli 10 sente ku bitundu 3 kotugende ebitundu 10 sente ezali zino okukola Namboole Moses Magogo ne mukyala wa Anita Amongi 30% ya sente zino bazijjako ne bazitwala okuzimba ekisaawe kya Anita Amongi ekyomupiira endala Magogo yazijjanga mu FIFA mu project za FIFA kati nkiddamu ku bitundu 10 sente ezafulumizibwa okuddaabiriza Namboole 30% of that money Anita Amongi yazijjayo n'azitwala okuzimba ekisaawe kye ekyo ekiri mu district eyo ewa Bukedya sente zaali za Namboole mpozi nezaavanga mu FIFA oza mukitegedde bulungi yensonga lwaki nti ye ng'omuntu yagendanga n'alambula ekisaawe ekyo ng'akolagana aba UPDF owulidde bulungi nnyo ng'akolagana aba UPDF ku sente ezo mbategezeza bulungi nnyo kwe kwava sente zazimba ekisaawe kya Anita Amongi era yensonga lwaki yafuna n'obudde obwateeka East African Games n'African Games nga bakozesa sente zino ez'Enamboole tugenze maaso mu nkola y'emu bino mubadde temubimanyi ne FIFA tebimanyi abakulidde mu Kampala naddala mu bitundu by'Enankulabye Lubaga Mengo Ndeeba Nateete Lungujja ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi ekisaawe kye bayita ekyokkadiba mukimanyi wabeeranga ne kiswimming pool kitwawugirangamu kati ekisaawe kyokkadiba kano baazimbayo kati ekisaawe naye ekisaawe ekyo we kitudde ttaka lya Church of Uganda era ekisaawe ekyo Magogo yakifuna okukizimba ng'akozesa sente za FIFA kiteeberezebwa nti Magogo yafuna emitwalo egisukka mu 3.5 egizimba ekisaawe ekyo wabula value ya sente yazimba ekisaawe ekyo si ze sente ze baateekaawo either yakozesa emitwalo 2.5 n'agakuba ku mutwe n'ekyataagamba ggwanga wadde FIFA waliwo ne kawooteri akapya akali awo ke baazimba ku kisaawe ekyo akawooteri ako it's a personal property ya Magogo ku sente FIFA ze yamuwa okuzimba ekisaawe ekyo fun enough ettaka lya Church of Uganda era ekisaawe ekyo kiri ku liizi ya myaka 40 bweddu emyaka 40 bwe giggwa era FIFA erina kupangisa oba ekisaawe kiddayo ne kigenda mu mikono gya Namirembe Church of Uganda njagala omuntu n'omu abuuze Magogo aleeta ebipapula n'ebyapa byogera ku kisaawe ekyo oba ekisaawe kya ggwanga nebege bano nja beekubira bonna mbasobola genda mbamenye Mwami Lawrence Mulindwa Mujibu Kasule Oduni Nsubuga Sewanyana n'abalala mwenna ne ba TV president bannamawulire mugende mubuuze Magogo abawe ekyapa ky'okkadiba waba kirina ekyapa agenda kinga kyalizi ya myaka aga okujonga agenda bujingiriza kyapa abalagente ekyapa kiri permanent ekyapa kyalizi ya myaka aga bwe kiggwako either bafuuka bapangisa oba ekisaawe ekyo Church of Uganda ekitwala teri n'omu mu Uganda akimanyi nti ekyasaawe ekyo kiri ku liizi era teri akimubuuzangako olw'ensonga akimanyi
nti yatekinga over nga dictator mu myaka anajja kuba yefiira dda nga tewali amanyi mugenda kubanja mulambo no kati before nga tetunabanja mulambo njagala bakwate ng'obudde bukyali before nga tetunabanja mulambo njagala bakwate ng'obudde bukyali gwasiba ekintu kyo nti myaka anayo ginatukira ojja kuba toliwo either nga waffa bajje byogera nga biraga nti ekyapa kyali kyaliizi kati njagala bakwate ng'obudde bukyali. These are not allegations. Njagala ojjo document eziraga ekisale ky'okukadiba nti kya Uganda ng'ekyapa mukibanga tekiri kuliizi ya myaka ana teri munnamawulire asobola kyogera kubanga bonna batya ne FIFA yennyini tekimanyi kati mujja tegeera ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So kati bantu betulina nakino njagala kibategeeza mbategeeza nti abaana bonna abasinga obungi abasambira ku national team bonna bava mu tiimu ye yensonga lwaki batukubye omupiira ne mbagamba nti coach yamwenoonyeza yamwesasulira ngera babagaininze coach si yalonda national team Magogo yalonda national team okusinzira ku interest ezinga omuntu coach wa Uganda gwa balese si yalonda team Magogo yalonda team according to his personal interest. Abazanyi banna Uganda bali mu nsi yonna kati abamanyi omupiira mu America, Canada, Bungereza, Europe bangi nnyo Magogo tabateekako nnyo focus. Ateka focus ku bazanya bali mu timu za managinga kubanga mwatambuliza kituyita money laundering okukola business ze ng'omuntu akimanyi nti alina immunity eri mukazi we olwokuba ni mukazi we ye speaker kikimbeeza waawo nengo omupiira aguse ekyo njagadde mbategeeze era bakodde vine baga nti Magogo must be arrested by all means nenze mbagambye nti mwenna bali Swizi ku kitebe kya FIFA abali ku Twitter mugende ku Twitter handle ya FIFA mugitegeeze nti mu Uganda tulina omusajja politician atenga ye FIFA president tekikkirizibwa Magogo ajja kwesalira ebyayi mu mpale kubanga abantu bonna baamutya yakosa sente neyefuula dictator takkiriza muntu yenna kumutegeerera mu FIFA olw'ensonga nti abasigadde bonna yabatuulako ayogera bubanyiga ekyo mukitegedde bulungi nnyo bwe tuva awaawo eddakiika zino ezisembayo kanzikozese mbabulira ebigambo bino ebigambo bye ngenda okwogera manyi biyinza okusiikula bakomredi abamu emmeeme manyi amu temugenda bitegeererawo naye bwe munaabitegera mujja kunneebaza lwaki kambyogere manyi nze byange mbyogera kate ng'omusizi Agulexiyani wulira bulungi nnyo buli comrade wano ali ku social media oyagala enkyukakyuka n'ekizibu kyaffe tetumala kwetegereza nsonga tubuukira nnyo ne tulumba wotalina kulumbira n'owagira wotalina kuwagirira n'obanga ate struggle mugirese mu banka. Nina ekintu kye njagala okubalagamu olwaleero tukyalina obudde ekintu kino basobola okukitereeza nkiddamu tukyalina obudde ekintu kino musobola okukitereeza Mr. President wonna wooli n'abakulembeze ba National Platform musobola okutereeza ekintu kino ng'obudde bukyali kyekiriwa manyi either ensobi eno teyalabirwawo effect yaayo oba ebintu bino byakolebwa olwa personal interest z'abantu nga tebaamala kutegeera effect ya kintu kino. Njagala munkwate bulungi nnyo era gwe nasanga akoze video ng'onvuma oba yo attack me kitegeeza nti tomanyi politics okola decisions za politics
oyina kumala kusooka kutuula kubala nomala okubala kino bwe tukikola tufunira luddawa kino ekitukola kitwongerako kituulako wenjagala tusooke tuwuliriza bulungi nnyo abantu nze omu kubakkiriza nti buli muntu alina right okwesimba mu kifo kyonna